Bannakibiina ekya NUP 45 abakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno bwe baali bategeka okwaniriza pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akomawo okuva ebweru w'eggwanga bakomezeddwawo mu kkooti ey'e Makindye mu maaso g'omulamuzi Elisha Alinayitwe. Omuwaabi wa gavumenti Hope Mutoni asoose n'asaba kkooti esooke esomere bannakibiina ekya NUP abataano abataaliwo ku mulundi guli nga bano baali balwadde okubadde Nakazibwe Halima, Ssemwanga Godfrey, Meeya wa Makindye Ssaabagabo, Nalubega Veronica, Naranga Josephine ne Tamale Ahmed omusango ogubavunaanibwa. Kkooti ebasomedde omusango gwe beegaanye ogw'okukuba olukuŋŋaana bw'obumenyi bw'amateeka nga tebafunye lukusa nga bwe baali beetegekera okudda kwa pulezidenti w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwatibwa nga yakatonya ku kisaawe Entebbe n'atwalibwa butereevu mu maka ge Magere. Bannamateeka baabwe nga bakulembeddwamu Shamim Malende ne Muhumuza Simon babasabidde okweyimirirwa era nga baleese ababeeyimiridde okubadde ababaka mu paalamenti ab'ekitundu ekya Wakiso n'abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo. Bano basabye kkooti okukkiriza okuyimbula abantu baabwe ku bwereere era ne bategeeza kkooti ng'abantu baabwe abamu bwe bali abalwadde olw'engeri gye baakwatibwamu. Is whether the accused persons will actually abscond if released on bail, and the state has not given us any reasons. Hope Mutoni ku lwa gavumenti awakanyiza okusaba kw'okweyimirirwa kwa bano era naawe ensonga okuli nti munnamateeka owaabawawaabirwa okuva ku omu okutuuka ku wookutaano tewali nkwatagana n'abo ababeeyimiridde. Kkooti egenze maaso n'ewummulamu okumala eddakiika 3 eryoka ewa ensala yaayo. Omuntu yenna bw'aba nga alina national ID, ebiwandiiko ebibeera ku national ID, obujulizi obubeera okwo bulina details nga si nnyo nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna omuntu kyasobola okukuleetera. So emu ku nsonga lwaki twawandiisibwa nti bwebwa national ID kukakasa nti bw'oyingizaamu erinnya Shamim Malende ojja kusanga information yonna nga ne fingerprints obitadde. Kuddayo n'abantu baffe kubanga balina okujjanjabibwa, abamu balina eddagala lye baliko ate ng'ekireeta obuzibu mu kumira eddagala nti kasita oyosaamu ofuna kye bayita resistance, n'olwekyo obulwadde buyinza okugondeza ddala. N'olwekyo tuzzeeyo abantu baffe basobole okufuna obujjanjabi bwabwe ate n'abaana baleme kubeera mu nnyumba bokka. Omulamuzi bano abakkiriza okweyimirirwa akakalu ka mitwalo 20 buli omu n'abo ababeeyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo nga baakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno. Minister of Production, Marketing and Natural Resource Wakiso District, omubaka omukyala akiikirira Nege Division ku district ya Wakiso, naye kantwala omukisa guno okwebaza Honorable Malende okujja okutuyimirirawo ku bantu baffe. Kitulaze nti mutulwanirira, kitulaze nti ekibiina kitulowoozaako, bangi babadde bamanye ekibiina kitusuddewo biki naye olw'okubanga gw'oli wano ate ng'oliwo ku lwa kibiina ate n'ekitusinza otukakasa nti abantu baffe tobalise munda. Genda maaso n'omutima ogwo Mukama akutongerera obuwangaazi n'omutima ogwo ogutakyukakyuka obe n'omutima omugumu Museveni aleme okukulimbalimba n'akanyeebwa kubanga akanyeebwa ka Museveni akakuweera mu kisenge n'akakubanjiza mu kkubo. Bakimanyiso kaneebaze buli omu azze wano kuyambako baganda baffe mwebale nnyo mwebalire ddala banange temujjangu ffe tetulina ssente naye tulina bwazze Luganda nti omuntu waffe bw'afuna obuzibu ffenna tusitukira mu banange alabyeko. Mulimu abanafunafu lwansonga mulimu abantu abamu nga obulamu bwe bwonna bwabaddewo si mukozi wa misango si muzi wa misango nga talinnyangako na mukomera, so abamu bwe bagendako mu kkomera bamenyekamu akatonotono naye kyendabye nti bagumu olw'ensonga nti ekyabasibye bakimanyi nti babalanga bwema. Dr. Ismail Sonko Shafik ow'emyaka 46 tazze mu kkooti ng'akyali mulwadde. Kubanga kusookerwa ddala baakwatibwa nga bali mu kwesunga okukulisaayo omukulembeze ne batwalibwa kipayopayo balwadde bali mu mbeera etali yabuvunaanyizibwa abamu balina eddagala lyabwe lye baliko batasobodde kufuna mu malwaliro. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.